Lil Pazo lunabe ke kayimba kefulumiza abawulira abajjukira mwana mwalo gwe bayita Nicole, Pretty Nicole. Ebyaliwo sabiti ewedde abayimbi ng'ebayiiya bonge bagamba omukulu gwe bayita Lil Pazo lunabe yasobodde okuba ate yafulumizaamu akayimba mu mboozi bwe yasobodde okuba ate ng'agyekkaanya kwe kuba ate nga yatudde n'asobola okuba ate n'awandiika kigambo ku kigambo ng'atendereza embeera eyo yonna. Kati omukulu lunabe Lil Pazo tumubuuzizzaako nti lwaki abuukira nnyo ebigambo, lwaki yayimba oluyimba luno, asobodde okuba ate ng'atuzzemu bw'ate. Atusoose tubuulira ku mwana w'obuwala ono gwe bayita Nicole, lwaki yakubye oluyimba bwe lutyo. Olo ni olo, Nicole deserves a call. Olo ni olo, Nicole deserve it olo. Mu byonna byonna nga byogeddwa nga bigambiddwa bigambo nga byonna byonna nga biweddeyo byonna byonna ebyalabiddwako byonna byonna ebyagenze maaso. Ekyamazima abasajja bonna bagamba kimu era bagamba ekigambo kimu nti olo ni olo. Nicole yetaaga okuyisaamu akasimu. Olo ni olo. Nicole yetaaga okulya ku nkoko, yetaaga okulya ku KFC, yetaaga okulya kafe javasi. Abasajja basiimye era babadde wake-up call nnungi. Nicole yazuukusizza abakazi bangi era kati abakazi abamanyi ebitambula bazuukuse. Ye mukulu ono gwe bayita Lil Pazo lunabe yakuba oluyimba lumwasinga okumanyaako emmotoka. Ategeezezza nti ono omwana owala agenda kufuna mu luyimba luno atya. Lil Pazo yagamba Nicole okumuzzaamu amaanyi okumustra kuba she's beautiful tokijjaawo. Katonda omuntu bw'amuwa ekintu ekirungi you have to appreciate it. Newankubadde Nicole ebyamutuukako byonna ne ba Nicole abali eyo bangi tulina okumumakinga ng'ali strong. Bwe nayimba oluyimba lwagenda ogulemmoro buli muwala gwe walabamu obulamu bwe bwakyo. Buli muwala ddayo tunulira oluyimba lwagenda ogulemmoroka buli muwala gwe walabamu eyazannyanga omugole yafumbirwa omuzungu ali Canada. Waliwo omuwala akakawala kasemba kuzina mu video yange kazina mu video ya tipsizi tuzina amazina tuzina agana agaliko akakawala dance kasemba muzina mu video ya Lil Pazo yagenda ogulemmoroka kali mu America. Ambassador big talent eyakolanga omugole omusajja manager wa Suna Ben onfuna bulungi. Mwalimu bangi ba New York ba Kabako ba Topic Kasente ba Gravity bonna bali mu video. Okitegedde agamba nti okola oluyimba luno omwana w'obuwala agenda kufuna mu Nicole kuba yamutegeeza nti ne mu video agenda kubeeramu. Lil Pazo bw'agamba kigenda kukyusa obulamu bwe tagenda kusigala kyekimu. Already Nicole ali determined nnyo kubanga byonna byogera tanavaayo kuwogera. Kati ate abasajja tumulwaniridde nnyo. Kale tuuse wano kalenda buli musajja ali ku ssimu ali mu kuyimba olo ni olo Nicole deserve it olo bali ku masimu batunula bweba tebaga akaana kaliko magida akakula. Ye mukulu gwe bayita Lil Pazo gwe bayita owolunabe ategeezezza nti nga bw'asobodde okuba ate ng'akuba oluyimba lwe bayita emmotoka agamba oba oliawo omwana ono ayinza okufunamu abula abayimbi. Kiriza tuganensa abantu bayuzinga era njagala okukwebaza ennyo olw'okuba nti ebbanga lyenkulabidde temuli mu bintu bwe bityo. Mwene ensi mwe tutambulira abantu abatera okubeera close nga naffe ba Lil Pazo bamanyi engeri gye tukwatamu abantu abatubeereddewo. So omuntu omwana ng'oyo nsuubira akaddeke akaganyulwemu bw'omuyita n'omuteeka ku channel yo oba ya YouTube ate simuweeye 10 ate omulaga ebirungi nti biri maaso. Nze bwe nnyimba oluyimba lwe nali musiro oba nali mugeze ebigezo ngamba nnyo abaana mmwe era olulumala nga maze okulupafominga bagamba mmwe nze mundaba ntambula kiro emmotoka n'enjivuga kasandali singa nali nsomye nandibadde nga nnyuka ssaawa 12 newankubadde ekitone kinsaasidde naye waliwo ate gwe kitajja kukola ki kusaasira. So Nicole ebyamutuusibwako n'ebyamulabibwako tavangayo kwogera. Maybe tujja kulaba side ye bw'ali baavuddeyo ayogedde kubanga ne mu video yaŋŋambye agenda kubeeramu yaŋŋambye uncle amuswambo yasanyuse nnyo oluyimba lwagadde nnyo yalupostinze n'odupostinga n'agamba I'm so surprised ne mugamba dota bw'omala okwekamfatinga ojje tukole ki. Ye Lil Pazo lunabe twamubuuza lwaki abuukira ebigambo lwaki takuba nnyimba oba oliawo ezinaawangaala. Agamba mbeera ya nsi yakyuka. Abantu kati ensi bagivaako bapolitician babalimba. Otegeera abantu baliwo bakeesa luziba
kwegamba essuubi lyabagwamu abantu bali awo kyobola buli omusanga gali neggwanga lyafa okitegeera ffe twabavaako eggwanga linani alifuga abantu balaba nze wabula Uganda muyimirire enveemu mumpeemu ezange muki mu ggwanga so abantu bwe bagala okuleeta ensonga zaabwe teziwulirwa okwekalakasa kyatteeka mu constitution wano naye gwe genda weekalakasa olaba omuki omuggo gukuyiteko kati abantu eggwanga balivaako banyumirwa bunyumirwa abenywera kawalagike ayenyweramu ayerira akakoola ke ayenywerayo kipulayini ayesulira mu ndongo eggwanga abantu babivaako abantu bali ku birala bo beefuge balimala okwefuga ne beefuga oba bali biko oba tebali biko waffe kasaba agambye nti kwe kuyimba ennyimba bwe zityo ebyaliwo ebya Nicole bamusabula bwe bati ng'oli mwana mulungi ng'ofunye empisa owulidde si byokukola ate nagamba nja kukuba saakigamba agenda kudduka Okay,